akatambi kentandise nako kabadde ka mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ava mu bitundu by'e Masaka. Katutunuulire oba tusooke tulabe ku mitwe egyago ge tugenda okubeera nga twogerako. Olunaku olwaleero mukwano gwange mpuliriza, bannakibiina kya PLU wakati mu kwekalakaasa okubaddemu ensonga bbiri ze bagenze mu maaso n'okubeera nga baraisinga. Ensonga esooka banna PLU beekalakaasizza nga bagamba nti omukulembeze waabwe asusse okubeera ng'ayisibwamu amaaso, bagamba General Muhoozi Kainerugaba. Wabula ku lukomo lw'essimu nsobodde okubaako n'omukulembeze omu mu kibiina kya PLU gwe njogeddeko naye. Wabula byonna bye njogedde naye ogenda beera nga weewuunya bwewuunya. Mu ngeri endala, okwekalakaasa okubaddeyo olunaku olwaleero kubadde wakati w'ab'ekibiina ekya PFF bwe bakwatiddwa nga bakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Ingrid Turyanawe. Olunaku olwaleero bakwatiddwa era ne baggalirwa. Ensonga yaabwe ebadde nneneko, ogenda kubeera nga byonna obimanya era ng'obitegeera mukwano gwange. Mawulire amalala, His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero butereevu atuuseeko mu makomera, ogenda mu maaso n'okubeera ng'alambula ku bakomrade abali eyo abakyawagamidde wakati mu b'ebyokwerinda oba mu makomera. Mu nsonga endala, ensonga y'ebisiyaga nkulu nnyo mu ggwanga, wabula tugenze otuuka olunaku olwaleero ng'aliwo obutambi bw'abasirikale, waliwo obutambi obw'abasirikale obuli mu kutambula nga kiraga nti ono yali muweereza ate nga mayinja 3 mu poliisi ya Uganda, nga kigambibwa nti ono yali talya bisiyaga ne balya wabula yabinuunanga n'obbinuuna. Omukulu ono we twogere ali bweru wa ggwanga wabula ng'ayambalanga abasajja. Byonna ngenda beera nga mbikuwa mukwano gwange. Bino bijjidde mu kiseera ng'ebisiyaga bifuuse baana baliwo era nga gavumenti eteereddwa ku nninga oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga erya America okuvaayo n'etegeeza nti gavumenti ya kuno eya Uganda babadde bagiteekamu ensimbi eziwerera ddala obukadde 4 obwa $. Kakati wano buli lukya babadde nga bababuuza nti abasirikale bammwe bali abaana baffe ebisasiro nga bawakana. Kakati sente zino zibadde ziraga luddawa kukuŋŋaanyiriza obutambi obw'enjawulo tobusubwa, ogenda kubeera nga obulaba mukwano gwange. Watali kubeera nga tulwawo, njagala kubeera nga ntandikirawo n'ebigambo nga we bizze olunaku olwaleero. Tutandikire sayidi zaawa nzikiriza, tutandikireko nzikiriza tusobole okubeera nga tutandikirako wa His Excellence. Olunaku olwaleero lunaku lubadde bize mu ggwanga ebyaddala. Abapiraawo PLU olunaku olwaleero basiibye mu kibuga, ne wakati mu kusiiba mu kibuga ne Bobi Wine asiibye alambula makomera era agenze maaso n'okuba nga tuwa ekifaananyi ekyo ye kennyini SG ne muganda waffe atugambye nti olunaku olwaleero mu ttuntu ly'olunaku olwaleero angenze maaso n'okubeera nga nambula ku baganda baffe abali ekitalya oba bye baasibira ekitalya okumala emyaka egisusse 4 nga bano tebasalirwa era nga tebawulirizibwa. N'atuteerawo Sekitoleko Yasin, Machete, Patrick Mwese, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Abdallah Kintu, Wumalu Emma, Kato Kavuma, Musa Jime, Galukande and Gibuswa Abdallah. Bano nno bali eyo mukomera ekitalya olunaku olwaleero. Bobi Wine asobodde okubeera nga abalambulako abazzaamu amaanyi, nabo ne bamubuulira butya bwe bawulira era agenze mu maaso n'okuba nga tugamba nti baganda baffe bangi bali mu kubeera nga batwalibwa mu military court okubeera nga bavunaanibwa ate nga si b'amagye. So era takomyawo, agenze n'acekinga ku munnamateeka amanyiddwa nga Kanso Aaron Kiiza ali kitalya naye mumumanyi oyo lawyer w'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kiiza Besigye bamukwatira mu kooti y'amagye ne bamusiba emyezi 9, ekintu ekimenya amateeka.
wabula Bobi Wine agamba nti abantu baffe bali strong era ng'emitima gyabwe gikyali migumu ebitagambika, so tubabuuzizzaako era ne batutegeeza nti iffe tuli bagumu nnyo ebitagambika. Saidi zeeyo bwe bityo ebitambudde, nzikiriza nsooke ndowooza nkuyiseeko ne mu buno obubaka osobole okubeera nga nabwo obutegeera bulungi. Obubaka buno okay. Omukulu oyo gwolaba ye Michael Mawanda, nendowooza emboozi eno tugijjeko bujja. Tugijjeko bujja, tukyalina ebyetaagisa okugyogerako awo, tugenda gyogerako mu maaso. Katujje wano abapiraawo PLU olunaku olwaleero bayisizza ebivvulu mu kibuga Kampala. Nene wankubadde nga bayisizza ebivvulu teri abakutteko, naye ate wabaddewo abalala era ababadde beekalakaasa, ng'ensonga gye beekalakasa yeey'okkwatibwa kwa retired Colonel Kizza Besigye, Obedi Lutale, Aaron Kizza ne ba political prisoners bonna bakwatiddwa olunaku olwaleero ne baggalirwa. Nga wolaba ebifaananyi ebyo ebiri mu kutambula ku screen tebibadde byangu mu kibuga Kampala. Okusinziira ku bubaka bwe tufunye, kigambibwa nti abantu 3 bakwatiddwa nga beekalakaasa badimandinga okuliriizingibwa kw'aba political prisoners abo abazze bavunaanibwa mu court martial oba mu kooti ey'amagye. Kuno nga bakulembeddwamu Ingrid Tulyanawe, bakwatiddwa era ne baggalirwa ku poliisi eyakira. So bali babadde beekalakaasa nga bagenda ku palamenti mbu omuntu waabwe General Muhoozi mbu bamuyisaamu amaaso bamutyoboola. Ne bano abalwanirira eddembe ly'abantu, eddembe ly'obuntu, abalwanirira enfuga eri mu mateeka, bo bakwatiddwa ne bakasukibwa ku kabangali ng'ekitagasa, ne bakasukirwayo bakazi ba bitiibwa, bakazi ba maanyi, naye eddembe ly'obuntu mu Uganda olwo lufumo. Ye Ingrid Tulyanawe gwolaba ku screen ng'afeesinze abasirikale era ne bamukasuka ku kabangali ne banne nga bwe babadde bangi. So 3 bakwatiddwa, embeera bwetyo. Daba omukyalo ono bamukutte na mu bukyala wakati, mu bukyala wakati eyo Uganda. So byebyo bibaddewo olunaku olwaleero. Njagala kubeera nga buterevu nkujjayo nsobole okubeera nga nkutwalako mu bigambo ebirala wano. Ebimu ku bisinze okunsesa katenfu olunaku olwaleero be ba PLU. PLU babadde beekalakaasa ku nsonga 2. Esooka nagikugambye mbu mukama waabwe bamuyisaamu amaaso General Muhoozi, naye ensonga ey'okubiri y'enguzi, nti nga PLU evumirira enguzi ne sekuvumirira yenna, era bagamba bawala n'abagirya. Naye ku lukomo lw'essimu gye ngenda okusooka okuwaako ekitundu, njogeddeko n'omu ku bakulembeze mu PLU era nantegeeza bino wammanga, naye nga sinnabagikuwa njagala otegeere. Omukulu gwolaba ku screen gwe bayita Michael Mawanda, ono omuddugavu. Michael Mawanda y'omu ku bagenze mu kwekalakaasa kwa PLU era mukulembeze, naye agenze okwekalakaasa. Bino bye bimu ku byenjagala omanye. Ye kennyini si muli wanguzi, ye kennyini yenguzi. Nkiddamu, Michael Mawanda si muli wanguzi naye ye kennyini nguzi. Okumanya nguzi, mu mwaka gwali gwa 2013 ng'ennaku z'omwezi 2 April, omukulu oyo yakwatibwa. Michael Mawanda yakwatibwa, mbuuza luddawa, yakwatibwa mu ggwanga erya India.
ku nsonga ezaali zigambibwa mbu ono ne banne baaculumpanya ensimbi y'omuwa omusolo ne bagenda mu kweyagala. Oyo yennyini nnyini Michael Mawanda abadde akulembeddemu aba PLU okulwanyisa enguzi. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa June 2024 yakwatibwa ab'ebyokwerinda n'ateekebwa mu kkomera. Mujjukira Sage yali mu Basise Namujubiki, ono omukulu Michael Mawanda yalimu nnyo. Era ekifaananyi ekiddako awo ekyo ye mwami gw'olengera eri wano yali abbye ssente eza obanga kigambibwa nti yali aculumpanyizza biliyoni 7 mu obukadde 3 eza cooperative emu. Kakati oyo eyabba njagala kutegeeza yakulembeddemu aba PLU balwanyise enguzi. Omubbi akulembeddemu abatali babbi balwanyise enguzi. In fact ndabika nkireese bubi abantu abasinga aba NRM stroke PLU piraawo bonna baba balyake, kubanga bw'oba tosobola laba mubbi n'omudifendinga kitegeeza naawe oli mubbi, olina by'oyagala bakuyambe okuyisaawo nga tokwatiddwako. Kakati mbaddeko ku lukomo lw'essimu n'omukulu omu mu PLU. Ngenda kusooka nkuweeko ku ssimu eno, ngenda kusooka nkuweeko ekitundu, then ngenda gikuwa nga tumalayo. Njogeddeko naye. Ebimu ku bibuuzo bye mmubuuzizza bye bino wammanga. Babadde bakutte ebipande nga biriko no corruption in Uganda. Mu Uganda tewaliiwo nguzi, temuliimu nguzi. Kati awo mubuuliza mukulu, kati oba temuliimu nguzi mubadde mwekalakaasiza ki? Kale katufune essimu eno. Yes, nkukubidde ndi mu program. yes, Atuwuliriza yandeetaze okumanya twogerako naani? mwogera ne Fiona Mugisha Jackson Sente Tewunya mulimu meya tubiikira municipality. Njagala kubuuza omukulu amanyiddwa nga Michael Mawanda akolanga ki mu PLU? Michael Mawanda naye omukulembeze mu PLU kubanga aliwo ekifo kyatwala oba ye vice kati kubanga simugoberera nnyo naye mukulembeze waffe mu PLU. Oli mu kibiina abakulembeze bo tobamanyi. Nfunye omukisa okwogerako n'omukulembeze ate nga memba mu PLU. Bw'owulira nga mukama wo ayogera okuggyako n'omutwe oli okumuwanika kalaba ku lunaku lw'abazira onajja kumutta, kiki ekikujjira mu bwongo? Kakati nganze omubukulyeko naye yasoma kwaloneledi emwe n'abadde mu puroguramu tulina okukkiriza nga amazima social media si okugekakasa nti yabikola kubanga abali social media abamu bahakinga gundi akawusi zaffe bebagikozesa bye baagala. Nze kuyinza kunkakasa nti bwemanyi ate amanyi amateeka ne process y'amateeka tasobola okubeerera ebigambo bwe bityo. Oyinza kukakanawo yes nti yakyogera kuva mu kamwa gwe n'akiwandiika ye kuva mu mutima gwe. Nze siyina evidence okukakafu okukakasa ekintu ekyo kyali kituufu kubanga akawunti basobola okukyakiringa bagikolako bye baagala nga si gwenyenyini bagikozesezza. Akawunti ya Jane entuufu eri ki? Akawunti ye erina ababeera bagikolako n'obwaba tagiriiko. Okay, kale yessimu gye tubaddeko naye maaso awo ngenda gikuwa mu bujjuvu bwayo nga bweri bwe tuwogedde okumanya nti abantu bano oluusi babeera nga balina ekikyamu. Tosobola kuŋŋamba nti
oli mukulembeze mu PLU ne bakulembeze banno be mukulembera tobamanyi ne positions zaabwe tozimanyi era nga okyayimirira n'ogamba nti ebyo General Muhoozi si ye yabikola. Kyovula mubuuzizza nti omukutu gwa General Muhoozi gwe omutuufu guli ki? Akuddamu kimu sikakasa nti ye yabyogera era tasobola kubeera nga abyogera. Anyway, tugenda beera nga twongera okutuukayo eyo okubanga tumanya ebirala. Now, wano wenjagala tugende. Ebifaananyi ebyo mubirabye nnyo nga bitambula ku mitimbagano. Oyo yali afande Mayinja 3 nga bw'omulaba ku screen. Mayinja 3 bamuyitaani. Soke nkufunire information wano katono nnyo then tujje tukakasensi nti okusinziira ku poliisi etandise okubeera ng'enoonyereza ku fooma tegambye nti kugwetamanyi wabula fooma kitegeeza bamumanyi. Fooma ASP Samuel Mbwange ono agambibwa okubeera nga yakyusa jenda ye n'akyuka ne yeefuula omukyala. Ono yali wa poliisi, yali muweereza mu gavumenti ya Mwami Museveni eno era nga ye ASP. Omukulu ono kigambibwa mbu nga bw'atunula bw'atyo kasekise okalabye kaako abaana bajjano ne batugamba nti ab'ebyokwerinda basiyaga abasibe. Gavumenti newakana, aboogezi ba poliisi ne bawakana, ab'ebitongole ebyokwerinda ne bawakana. Kati wuuyo musajja naye kasekise kayina teke wansi kakati poliisi evuddeyo wakati mu butasobola kwewakana kuba oyo ye muntu waabwe, naye era Rushoki Kitumu omwogezi wa poliisi agezezaako okubeera nga yeewala okugamba nti ono muntu waabwe. Agambe yadduka dda mu poliisi oyo ne tekijjaawo bw'aba yadduka kubeera nga era muntu wammwe. Emboozi ya Fande Rushoki simanyi oba nagireese bannange. Emboozi eno ndowooza weeri nkakasa njirina. Okay. Police. Okay. Yeno poliisi evuddeyo neeyogera ku muntu waayo n'ebisasiro byalya. There was a video. Actually, this one was not a video, but I think there were photos of a former police officer called Samuel, is it Ebwang, who, according to the photo and the wording attached to that photo, he converted himself, or somebody converted him into a woman. Because I may say he converted himself and tomorrow he says I am not the one who did it. So, but the allegation is that he was converted into a female. When he was last year, he was a male. Kasekise okalabye mb'omwaka oguwedde yali musajja gudo 2024 kasekise okalaba obunnyo kasemayiringa kale katuwulirize Rushoke. Now, with certainty, I can confirm that he deserted because he did not submit his resignation letter
he did not apply to get out of the police force. He is a deserter. Now, those allegations as to whether he's now female or male, the last I remember he was a male. Until when we... Gwe, owulidde omusajja bw'agambye. Agambye ebyo ebibungesebwa oba ebyo ebyogerebwa nti kwagamba allegations kyeki enteebereza ebyo ebiteeberezebwa nti musajja oba mukazi si bwe kiri allegations si kwagamba nga temukiinaako bukakafu mbu so kati ababuuza mukazi oba musajja omukulu atugambye last year yali musajja last year yali musajja guno omwaka ate omupya era naye mupya kati mukazi guno omwaka kati mukazi naye guli yali musajja era agamba allegations ezibaddewo zonna kati mukitegedde omwaka oguwedde yali musajja kati kitegeeza ababadde babuusabuusa mwenna nti kituufu si kituufu musirikale si musirikale kikakasiddwa musirikale era okusinziira ku Lushoke omwogezi wa poliisi agamba omwaka oguwedde yali musajja mu guno balaba mukazi kati tebamanyi buzibu ki bamutuukako era kyayongedde okubeera ng'ategeeza eri eggwanga nti musajja mukazi ono kinya bibiri kyenjogedde kyekituufu bwe mba nyonoonye nze njogedde kyempuliranga so omukulu ono yakyuka yagenda okuwulira ng'okubeera omusajja yadduka mu poliisi n'agenda e Bulaaya ndowooza n'agaa kati okukyukamu bwe nti nina kufuuka kakazi. We arrest him on allegations of desertion and establish his gender. Bagamba nti agenda kukwatibwa olw'okubeera nti yadduka mu poliisi oba mu buweereza bwe yali aweereza n'ekirala okwekyusa okwefuula omukazi. Kati ulira bino abantu abasajja bansizamu engoye ezigwenda ayogera wano abeesebisi benyini ebansizamu engoye naye ekiro ekyogera nga omanyi kiswaza zinsalawo okujjanjaba ng'omuntu amediko reporting ina eraga mpulo bansiramu oli muzira kubanga olina confidence eyogera ebikolobero byebakoze kubanga nyo babakolako ebikolobero bwe muwozi bwe Christopher Damulira bwe Andrew Mwenda tetumanyinako obuzibu bwakiyazi mmwe naye mulekerawo okufiyaga abantu ebyo bye bigambo bya His Excellency mbirina mu maaso awo. In fact nkuŋŋanyiza obutambi bungi ku nsonga eyo naye nga situnaba kutuukayo deka tusooke tutunuulire wano. Eggwanga erya America libadde likwata ensimbi n'omwaka oguwedde ensimbi obukadde 4 obwa dola. Sente ezo babadde baziwa gavumenti ya Uganda. Kakati ekibuuzo ky'olina okwebuuza gwe munna-Uganda ali eyo, ani abadde alisiivinga sente zino era bw'abadde azirisiivinga abadde azikozesa ki? Ekyo kibuuzo kikulu okukyebuuza nnyo. Abadde azikozesa ki? Emirundi mingi tubadde nga tujja ne tugamba nti mwebuuze nnyo ebibuuzo. Ebibuuzo bye twagala mwebuuze byebiriwa? Bye bibuuzo bino wammanga. Ebibuuzo nti abantu aboogera ebisiyaga ku marediyo n'amativi, nkiddamu, aboogera ebisiyaga ku marediyo n'amativi ani abatuma? Era ekigendererwa kyabwe ki? Ne tujja ne tunokolayo omusumba Bujingo, Abedi Bwanika
n'abantu abalala abazze beesiba mu kigambo Bisiyaga. Omuntu asobola okujja, kino nze nkibagamba, omuntu asobola okujja nga yeefuula avumirira ekintu naye ng'akyongera kiwa vibe, ayongera kibunyisa mu matu g'abantu. Mwenna mukimanyi nti bw'okeera n'ogaana omwana ekintu n'okimugana tuuka ekiseera ne lwaki bakiŋŋaana, lwaki kino kyo bakiŋŋaana, n'ayagala akakase. Now, kati ebyo byonna ng'omaze okubitegeera, omaze okubiraba, tujja ne tubuuza Ebisiyaga mu Uganda mwebiri, nti mwebiri oyita n'abantu ne bagamba eyo bbaala ogiraba y'Abasiyazi. Nange najje mmanyi gye baŋŋamba essalaamu awo, weeri ngimanyi bagiyita batya? Laza, webale nnyo, bagiyita Club Laza. Naye wabeerawo babisekso wabeerawo babisekso. So club eyo sijja gyogerako, yeeyo Laza, kasita mugitegedde. Naye Ebisiyaga mu Uganda mwebiri, gano mazima mwebiri. Mu kubeeramu kw'Ebisiyaga, gavumenti eyagala okukisiiga omuntu olw'okuba agivuganya Bobi Wine. Era bakikuba nga baga Ebisiyaga ate abo bawagirwa abazungu bikoze bitya, ne bawunzika nga basiize omuntu wakasa, ne bayambibwako abajega baabwe ba Bedi Bwannika, si Bwanika Bwannika. Okitegeera? So ebyo byonna ng'obitunuulira n'obiteekaawo, ojja n'otuuka ku kigamba nti miliyoni 4 ani abadde azifuna. Ekyo kyetaagisa. Era abadde azifuna zikozesa ki? Era yazisayiningira atya? Kubanga tumanyi nti Mwami Museveni yajja n'alimbalimba mbu Ebisiyaga abigobye, ne bateekawo n'amateeka amakakali nga kuliko n'akalabba n'okufa. Okitegedde? Naye ate bakulaga nti America ebadde ewa gavumenti, tewa muntu, ewa gavumenti miliyoni 4 nga zigenda mu Bisiyaga. Trump yazigyewo. Trump yazigyewo. Kakati ekyo kasita okimanya, ate nga neno tuli mu kaaba, omanya abakulu babajja mu iPod, mu Agoa, buli kimu bakibatemyeko. Kakati n'ez'ababisekso nazo bazibajjeeko. Bagenda kulyawa. Nina ebigambo by'omukulembeze wano ku Bisiyaga. Kano ko mukawa obudde ku Bisiyaga. Njagala kubeera nga mukuwa wano, tekakinkola nga saakaleese. Okay, weekali ebyaddala. Okay, President. All right. President. Okay, katugende. Kubadde ntinze nabiwakanyanga mu ngeri ya kibuli kubanga nagambako nti babatte n'obatta. Mwalaba bwe nali nkola interview ku BBC ebungereza nga nzize ebungereza nga banzikiriza okudda ebungereza oluvannyuma lw'okusiba emyaka 10 nga siddayo. Era ne bambuuza ne bagamba wadde sikkaanya nabo naye siwagira kubatta. Mwabalaba abasajja ba Museveni boona nga bakibukira Bobi Wine awagidde Ebisiyaga, Bobi Wine awagidde Ebisiyaga. Naye mubamanyi abo abasajja kye basiba ku muntu kye basinga okukola. Museveni atuyita violent because he's so violent that he wants to find any justification of unleashing violence to us. Museveni atuyita ba tribalist, naye tuli ba tribalist. Twawasa mawanga gaffe, mikono gyaffe bali mawanga gaffe. Naye kubanga kyakola kati Museveni ayagala nnyo tusaako Ebisiyaga kubanga yenkola yaabwe.
I want all of you to research. You have your phones. Mugende ku YouTube munonyeka documentary kibaita A Silent Genocide, a brilliant genocide. You will agree with me, my brother Ishoto, that Museveni's men went to northern Uganda and sodomized men as a punishment. I watched the Honorable Norbert Mao giving that account. It's recorded. Now he is the same man defending those wicked men. Aba basajja ba Museveni baseegu ekisembayo tuzenga tubagambira tuddamu nekintu kibagamba mu abawamba abantu baffe mu abatta abantu baffe gwe Muhoozi gwe Christopher Damulira gwe Andrew Mwenda tetubalinaako buzibu basiyazi mmwe naye mulekeraawo okusiyaga abantu baffe mulekeraawo okuwamba abantu baffe. And to the international community, now you know we've been telling you why Museveni hides under the Anti-Homosexual Act. Those are his ways. They use homosexuality as a punishment against political. Sibuli agayaga anti fesebo tulibali babisiyaga batu abisiyaga si nkola ya freyawan kati etekeri njagadde sebo okutereza mukama wange byayogedde president waffe agenda kufuna omukisa bagambye n'ekyawaliza okubanga waliyo press conference anyonyole eggwanga kibiina agenda kunyonyolanga muntu kubanga ng'ekibiina tetulina polisi gye twali tukoze ewagira bisiyaga tetugirina era bwe twali tukola etteeka lino sijjukirayo member wa parliament n'omu mu kibiina kyaffe eyagamba nti yafuna akasimu oba leader of opposition n'atuyita n'atugamba nti wano ffe abanuupu etteeka lino temuligenda twakola etteeka kuba tulimanyi lyaffe ly'abannayuganda. Njagala ina okunyweza ensonga eno ffe tetukolera amateeka bazungu no lino tteeka lya Uganda. Oba tebaagala tugende mu Amerika oba tebaagala tugende Bulaaya njagala okubabuuza ekibuuzo ku miliyoni 4 kuliko abantu bameka bali bagenze mu Amerika ku miliyoni 40 miliyoni olwaleero mbuuziza abe waffe mu kyaki kuba ye ne nsonga nkulu nkibuuza buli kitundu wembeera mbabuuziza ku mmwe bameka bali bagenze mu Amerika ndabyemu abantu 5 abantu 5 webata kakati no siteeka lya Amerika abo amanyi nanye siteeka lya Amerika ya Uganda teeka lyaffe basebo ne banyabo kankiddemu nga kamera ene ntunuulidde nze Abedi Bwanika omukiise wa Kimanya Kabonera mpakanyiza ddala kibayita ebisiyaga n'amaanyi gange gonna siri wagira bisiyaga oba banteekako jambi oba bateekako sisobola na lunaku na lumu era nsaba bannayuganda eno ensonga ye kulwanyisa ebisiyaga tugiteekeko amaanyi gaffe gonna tusobole okusigazaawo abaana betulireka mu nsi muno. Njagala okukoowola ekibiina kyange ekyannugu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kubanga kati abalamuzi bayimiridde ab'executive bayimirira palamenti yayimirira ffe abannuuvu tuyimiridde luddawa ensi eteekwa okutuwulira. Nasaba pulezidenti Kyagulanyi awandiika ebbaluwa nga ya luzungu n'ebigambo byogere mu luzungu bali abazungu gyabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde. Njagala kuwulira eddoboozi lya pulezidenti Kyagulanyi njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lulongoya mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde abantu bategeere ekibiina kyaffe tuyimiriddewa ku nsonga eno ng'abalamuzi bwe bayimiridde nammwe tutegeere tuyimirire luddawa nga ekibiina kya Nuupu. Vaayo oyogere oluzungu ebisiyaga oyogera mu luzungu si Luganda kubanga benjagala bakuwulire bali eri weeru kuba bubeera wabweru oyogera birala oyambadde nga empale za bero botomu oyambadde kalazi ezitategeerekeka twagala oveeyo bukuukubira tutegeere oyimiridde luddawa ku nsonga y'ebisiyaga. Oveeyo kubana buwandiikidde ebbaluwa bwe bunaaba buganya okuvaayo kyengenda okuddamu okukola kwe kusaba ekitongole ekinoonyereza okunoonyereza ku bisiyaga sente z'ebisiyaga abaana baliriddwa ebisiyaga okakasa nti tugoba ebisiyaga mu kibiina kya Nuupu tugoba ebisiyaga mu Uganda. Waliyo abasumba banna abasengeddwamu naddala ku bintu ebiyitibwa ebisiyaga ebyo kuba emabega kabadde basumba omuntu olowooza kino etteeka ligenda kuyambako okunoonyerezako kwabo abakuzi n'amazima. Ebisiyaga oba oli musumba oba oli ki ffe Uganda tetulya bisiyaga
twayo kutegeeza buli muntu yenna teweekweka mu ddiini teweekweka mu kintu kyonna mu tribe kasita kiba kisiyaga. Uganda si Sodom si Gomora. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga n'aleetawo ki kubabba ekyo kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu nabibbeeka nga buuza ebibuuzo alinga afuba okuntwikinga okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu nga bwe siwabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira tubuwa kyogala kuwulira nsimu. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze eryammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mufuna bayogera kino wakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwekumira mugumire. Museveni temunteka mu bintu byammwe. However, I will respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Lecho, Jagadi is making it very clear to you, Sebo. The don't take come to be on Carlton Scotland. If it was a Jagadi to Andrew Wayne, Says, China to me. Jaga mumanye na yake neta gobba jukiza mulete mujogere ne wano mama. Another thing you said that I said that some of my MPs work with or from Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, Nabagama kusonga ya babaka ba parliament nabagamba buli mwage nakoze judgment ye ng'omuntu akoze judgment ye ng'omuntu abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagana abantu bonna bagandisi ba Museveni kuba okoki baleeta kugezaako kintu kakoze baali bantaddeko emmundu naye emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mundu muwoteri nabo nze gwolaba bakubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There is no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Wawogu, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MP, Kubanga Chigocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As it was caught. To show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mu kitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odrek Wawogu mulabe ku makya leero nga yeegaana etteeka erisiyaga agamba si gavumenti wabula ba MP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka bagala lisazaamu mu mwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyeza bafagane na bisiyaga byabwe bye baalitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe.